njagala nkwebaze ayiseko mu kanisa oba mu ekereziya ate era nakwalire wamu naawe afunye okusoomozebwa naye ffe tubeerawo okuzzaamu essuubi okunyumiza emboozi okujja awo obadde otubidde ngolooza munaye gwasoso kiyitamu okuwa ku magezi weewaawo n'okusanyusa mu puroguramu eno twakomekkereza nze mwagaliza nga mugamba engeri gyayogera ebintu by'emisolo gyayogera ebintu bya bizinensi really olabika ng'oli mukugu nnyo ngangane lwaki tebakututeera mu ministry ya finance oba kale mu bitongole nga URA naye kati ng'oli mu kuŋŋamba nti wasoma kitono kati nakomye nga ogenze Luteete Luteete tewaliyo controversy we nalinga nunde ente taata yalina ente kati mu kusoma eyo nga oluusi abalaalo bwe batuddukako ffe tulunda ne mwami mukulu wange Ssekitto naye bwe twagendanga mu kiraasi nga mbasinga kati nempulira nga bagamba nti ffe tusomera ku ddagala bino ebibuuzo bye banyumyanga mbu simanya baba n'obuti obw'amagezi nti twalimu objective questions wozibirira bwoti gy'okwata yebeera entuufu kati oli bw'atuuka okwogerera ekyo oba mugezi omuntu abadde tasoma kulembera nze nali simanyi era taata yali tabuuza wabadde wakomeka for sure ekifo kyakimanyi nga baga nti leero bafunye mmeka primary 3 P7 senior 1 up to senior 4 ng'olwawo nnyo era omuntu eyansingako tamu eyaddako twasingawo n'enkoko zaffe bamuyita Sebambulidde Lawrence gyali kati akolanga bano bakaawo abambega b'okugombolola wali mu kintu naye kyengezaako okubuulira nti bwe nava e Luteete nga ziweddeko kuba by then tewaali senior 6 e Luteete nengendako Kampala High nasangayo Honorable Latifu Sebagala nga ye imaamu waffe nga naye nalaba yalemwa teyatuulira awo kirabika kuba yagenda e Kawempe nga competition entebe za speed nnyo tugoba ngobe kati nze ngenda Caltech Academy obutebe obw'okutuulako nga bwe butono Allahu Akbar baana baali bangi balibo baali bakozi ba ssente aba Kampala High by then abaana abaafulumanga baavanga mu Kampala High nga balaba kyafulumanga alaba tuserubaga aga Katonda obungi bw'abaana so n'ennemwa ngenda Caltech Academy ne kolerayo senior ey'omukaaga kati bwe mala senior ey'omukaaga nengenda mu National College of Business e Nakawa nenkola diploma bagitanga UDBS Uganda Diploma in Business Studies oluvannyuma nagenda okulabanga ka accounts nyongera okukabulamu neneyongera Institute of Accountants and Business Academics nenfuna ate ye yawulidde mu kubala ebitabo kati I'm a professional certified accountant byebitabo ebitono ebyo by'ogambye tulira mu byensomero temuli degree naye mulimu diploma ne senior ey'omukaaga n'okwongera kati ku ddaala wendi ekyamazima degree nagiyitako kubanga nkoze training nyingi nnyo ez'enjawulo nga ne recently twabadde Dubai nga batutikkira mu governance PSFU yasasulira omusomo ekisomesebwa emu ku institute ezisinga okusomesa governance mu nsi yonna ne bampa ebbaluwa nyingi nnyo ezigenze zibeerako awo naye era mpulira nkyabulaabulamuko ekyokuweereza mu gavumenti kyali badde kirungi naye ndaba abagendayo nga baweereza bulungi oluusi bamala ate ne bakyuka kati ntyamu naye obuzibu buli ki olaba Ramadhan Gobi bwe yali asomesa ku MOBS asomeseza abaana baffe bangi nga moto yegamba yaina economics that works agezezzaako tuyingira mu PSFU era ye omu ku ba permanent secretaries abagezezzaako nnyo Ministry ya Finance ogikwataganya ne PSFU bw'olaba nga zino sente eza grow okuzireeta ozijja ebweru miliyoni 2 n'okusoba eza dola n'agamba zigende mu bakyala ne private sector yebeezi implementing Ramadan naye olabamu ebimu kati nga bino eby'emisolo gya kiro
eby'abantu bye bakayana nga tebikutuka ogenda n'obuuza tabuulira pulezidenti n'obuuza is this the economics that works kati ogenda okulaba n'ogamba wayi sikifiiramu naye ekyo nkirowooza kubanga ate gwe nno kyayisizeeyo ne mala nkulaga likes zange zisinga obungi ku bitono bye mba njogedde abantu ate buno bambi banjagaza bwa meeya mweya Kampala kolera kibuga kubanga manyi kyekyagala kakati ekyo ate owuliranga ekikolamu lwaki nti appointing authority tajja kugobanga bw'ayagala bw'oba oweerezza n'odda ku bantu abatuufu kye baagala okukola kuba kati ekyonoonye Kampala n'ebirala byonna political offices zirimu ka intimidation batya okola ebituufu nti batya akalulu kati nze ndi omu bw'ati atatya kuluuzinga nga nkoze kituufu I don't fear to lose kubanga n'akatono ke nkuŋŋaanyiza sikajjemu ebyo kati nerafo bwe bangoba nga nzirayo mu bye nali mmanyi kitegeeza singa wabeerawo omukisa omulala ogwogendako owulira nga wandiyimiridde ku bwa meeya kuba ndaba omutiibwa Lukwago Road akamulima katono tamanyi omuntu akolagana atya ne gavumenti gy'atawagira mu by'ebibiina bw'ayiga ekyo asobola okubeera omulungi kati ye alinga eyassaawo olukomera ng'alaga nti olw'okuba Pulezidenti Museveni wa NRM nze ndi wa bibiina birala siina namusika mu mukono siina nagenda tuteese kukuza kibuga kati oba onookikola otya ng'ate ye pulezidenti bajeti yiye abantu mbabuulira bulijjo mbajjukiza nti bajeti y'eggwanga ya pulezidenti palamenti ne Minister Finance bamuyamba gimusomera kati gwe ogenda kulaakulanya otya ekibuga ng'ate omwewala ng'ate oli omwewala kati nze mba njagala koppanga omugenzi Sebaana Kizito yeesimbangawo nga wa Democratic Party ate bwe byatuukanga okulaakulanya ekibuga ng'akonkona mu State House aga president no twagala omwala twalikoze tutya omwala ng'ogwo omunene gw'olaba ogw'ennakivubo twalikoze tutya enswera bwe zaawambanga ng'aga no president ne tujja bisindika ku State House tubikuyiira awo ebisasiro nga sente zikola ki nga zivaayo naye kati ono kabwanango tosobola ne mawanga agakuze tukozeeko ku study and research tosobola kubanga gwe meeya w'ekibuga ekikulu nga tokolagana na pulezidenti alondeddwa neva mulina okukolagana naye n'omanya wookoma kati nze ndaba nkasobola nnyo nti mwami Museveni nga wadde nze siri wa NRM kyekyamazima naye ate era n'eri sirinayo nnyo kibiina nina akabiina kengwamu bakayita Jema akaali ak'omugenzi Kyanjo kempulira mu mutima nga njagala naye kanafu okubeera nti kwenzijira lolwekyo nsobola okujjira mu kala yonna gye nkoze eki naye nensigala nga nkoledde abantu kubanga mmanyi kasasiro emisolo emifu egitakola obuyonjo bw'ekibuga okukaka abantu okusimba ku miti mu poloti zaabwe ze balina nga kyatteeka okujja abakolera mu bifo ebikyamu nga bateekwa okuvaawo ne tubafunira programu ezikola waakiri ekiro ebyo byonna nze bwe mbadde ntambula ngenze mbikoppa naye omanyi nti nno omwami Sekita abantu banalaba sheeno nga bw'oyogera bagenda kugamba oyagala kifo kyabwe Lord Mayor kati nemba nga nziziza musango ki kitegeeza tukuba campaign bwe mbanga sinnasalawo ekiŋŋaana okusalawo kiri kimu ebuyigirize buwera ngattagatta naye ekiŋŋaana okusalawo saagala kuteekamu wadde olwataano lwange nze akalulu kenjagala wabwa nkubulira amazima ng'oli muwala wange nze njagala abampaana waana Sekito kati okuze osobola otuweereza nteekewo akawunti bo bakuwe ssente z'akalulu sijja zigattamu z'abaana bange kuba ne bempeeredde kati mpezeza diguli 9 tekuli n'omu ampadde nze zeekoledde kati sijja zikwata z'akalulu kaabwe oziteeka eno nja kukwata ezo ze batadde ku akawunti nga z'akalulu nkanoonye kubanga kafuuka ka ssente ntuuke nga buli muntu ndaba yeeyampa bwe nadda
nga mpangudde onongana okujjayo kye nateekamu naye waliwo babe bakuteekamu tebakusuubira kulya buli eyo ndaba naawe wakyali nnyo obuzibu nti bw'otoba na kawumbi oba miliyoni 5 oba 600 n'okwesimbawo bwesimbi totegana kuba ebifaananyi entambula kati bannayuganda bangi abansabye neesimbewo naatera okulangirira akawunti bw'etambulira emyezi 3 nga tekuli ssente beekulembere kati gwe nga mwami Ssekitto bwe wali okula kiki wali oyagala okubeera lawyer n'oggwera mu bya busuubuzi nali njagala kuba puliida katusooke tuwummulemu tukomewo otubulire ekyagaana okutuukiriza ekirooto kyo tuwummudde nkubuuza mwami Ssekitto nti gwe bwe wajjanga okula kiki wali oyagala okubeera n'oŋŋamba puliida nali njagala kuba puliida era ne taata yali akisanyukira lwaki nti okusooka nali mbala nnyo olubereberye nga taata mento waaka ku mmwanyi ampita mangu nandaga figures nga mukubala nekansa naye gye twagenda okukula eno nga tusoma nga ndaba njagala nnyo okuwolereza nga mpulira bubi nnyo nga omuntu anyigiriziddwa nga tasobola kwerwanako mutima gwange neŋŋamba nja kuba puliida byakyukira ku O level nafuna omusomesa ow'ettiriiri ekyomukisa omulungi mukama yamutta si kirungi kusachukira muntu kufa naye yakola ekikolwa kibi nnyo sijja mwogera mannya olw'okuwa ekitiibwa famire ye twafunamu obutakkaanya nze nalinawoko kasente mu senior 4 nalinawo kasente nga ndi musajja musuubuzi nina n'edduuka bamunaanika nga ntunda eddagala ery'ebirime nga section ya biriibwa era muzeeyi Kalule headmaster yali wange nga bw'aba talina bulungi sente angamba mutabani mpolaayo nja kuzza that's true era bakimanyi mwami wagambye togenda mwogera linnya kati omusomesa yanfunako ka clash kava ku ngatto era abaana bange nga bagamba nnyo bakyewale nagula engatto shapi mu kiseera kya shapi oba ogijjukira yali ebamu akantu awa kakati yali anteekako nnyo olukongoolo naye gwe wali ofugika nali nfugika naye ndowooza yafunamu ka crash oba ka relationship ng'alina omuntu gw'alabanga amuvinga out naye ng'ate naawe omutunuulidde n'afunamu clash kati bwe nalaba neepankako nenkola ensobi nengula engatto nengisala sapatu eyiye ticca gy'ayambala kati gwe n'ogisala Saturday nga njambala silipa anti twasomanga ku weekend kyokka nga ye gy'asomesezaamu yembooko ye mu bufunze kunafu ya ranka naye maama abaana bange temukiddangamu tokikolanga kunafu ya musomesa ranka n'asirika bwe njogera bano bamumanyi abe bamunaanika e Rutete Secondary School omusajja kye yakola okimanyi nze nali nkola history nali njagala kukola history economics ne literature hell ng'amanyi ki yange nti history kye yakola ye yali supervisor ku mwaka gwaffe ebibuuzo bye yabitwala n'abijja we babikwatira nga tumaze okukola n'agendako ewuwe n'ajjamu the whole paper eyange. Is that possible? It was a confession yalwala obulwadde obw'ekiseera ekyo bwe yali anaatera okufa n'ajja n'akola confession. Nengwa history n'empita ebirala byonna including mathematics. Mr. Kalule yampita n'ansomera results. Head teacher. That's not mine. History nga njagala kati. Ngenda okulanga kuliko 9. Omwana omuwala gwe nalagirira mukwano gwange yafuna busatu. Just gwe nawaaku ku kasasi ak'omutwe gwange. Wa history nde nakola wa South Africa
East Africa ne Uganda. Nga history wa South Africa na mu mastering nga mwami Kibirige yali somesa wa history bwataba wangamba tugenda kusoma ku Mufken. Just go to the class. I was that perfect. Nenfuna mwenda bukyanga nsoma sifunanga ko failure mu subject yonna final exam nafuna mwenda kuzanyisa musomesa yakwata waluma ng'ekirubirirwa kimbulwe combination empo obubonero bwenjagala ku HSC and he did it. Ngenda okutuuka okugattagattanga buli kimu nassamu history combination yali tegenda kumbula okutuusa out of struggle nenkola lake literature, economics, geography. Ekyamazima olwokuba nali nsise geography maaka gye nafuna ku HSC teyali nnungi nnyo competition y'ekiseera ekyo ku law teyali nnyangu ate nga njagala Makerere kubeera university tezaali nnyingi nnyo nga kati ngenda okugattagattanga toyita mateeka sijja gasobola naye olwokuba nali nkoze economics nenkola business studies out of very big pain. Era abaana bange n'abatulaba wano mwenna abaana baffe mwenna. If you clash with the teacher n'olabanga clash eraze wala saba abazadde bo bannyonnyola ekyo bakukyusa essomero. Abazadde tetera kwagala kukyusa abaana masomero. Ne if it is a clash with the male teacher nga nawe oli male okuze, please either apologize oba weegayirire kitaawo ne maama bakukyusa essomero. N'olwekyo ekyo kyekyannemesa okubeera looyo. Naye kati bw'onyumya story yo ogambye abaana bo bawadde amagezi naye ate ngambamu oba nabo bagambe cause ogambye wali mu all level oba wali opapidde ne relationship nalina sente. I'm sorry. Nzo okuba na papa. Sente zituma. Sente zituma. Era omwana wange Kibirige bw'otusanga tubonga ng'abaana namuzaala ndi mu high school certificate. Tukola naye is a consultant. He's a statistician. Aina master's degree in statistics. He's a consultant. Kati yakola ebya side ya taxation mu domestic level. Nze nkola bya customs. Gwe nkola naye. Kati omusanga tubonga ng'abaana ba Luganda kuba namuzaala bukyali. Naye ng'omwana yalina sente amusore bano abange ne bali kyagadde tebalina sente. Otuuka osalawo ogamba nti kati dream ekyuse no option ngenze mu business. Otugambye nti bwe wali ng'okyali mu O level wali already musuubuzi. Obusuubuzi bwe buzze bukula butya? Obusuubuzi bwange excuse me bwafunamu okusoomoozebwa bwe namala course mu 1995 nentandika okusuubula wali mu katale ka Barton Street Market nga ninamu obusente tusaamusamu wajjukira mu kyalo navaayo olwo eddagala ly'ebirime walivaako sente zaggwawo twali mu kukkaanya n'omugenzi taata ngamba mwana wange guugagga wadde osoma biki taata ne mugaa nteekwa okufuna certificate y'egy'okunnyamba kati ne tudisagreeinga section yaddako mu kwewerera nze nagyewerera. Tata kye yali agamba nti ogagga wadde walina ki? Nalina sente nga nina just the liquid cash. Liquid cash nga account yange muwola n'omuwola. Naye nazisomeramu okuva mu senior 5 to 6 course zagimala nago nga ziweddewo. Kati netandika okuyiriba ne Kampala ono nzize. Ate nkugaye nti mutabani wange already nali mufunyawo. Awo ntandise malize ebisembayo ebyokusoma nga ne maama Musoyo hajjali ye manju nga mufunyi tuli ffenna mukazi go mulaga eyo bw'ovaayo bw'ogenda bw'osoma n'okuyiriba mu katale naye kati awo mu katale aka Barton Street Market bankola ekikolobero tusimbi tonna nali nsigazaawo ne ngula omudaala naye nga bakimanyidde ddala nti baatugobye nga akatale baakagobye Bana akakola omwezi gumu kesisi nerangirira etuzinzeeko abantu ne bategeka kulwana twali mu group says waliwo group yategeka okwekuba ne KCC tetulina gye tulaga waliwo obutale bubiri abajjukira mujjukire
kati awali kizimbe kya mwami Kirumira wali n'office ya Kasita ku Royal Complex waliwo Barton Street Market opposite wali nga waliwo Nakasero Market abamu ne bagamba bave wano badde mu Nakasero Market omwezi gumwe nabo ne babakuba grupu esooka gye mbadde nkuganga egante tulina gye tulaga tukube aba council migo ne gitemwa grupu ey'okubiri yeyanze tekisoboka tetujja bakuba mpeeredde nange nenkwata sente zange n'ensoma sisobola kulwana na gavumenti. Wali otaddemu ki mudaala gwo? Nali ntaddemu ebyamasannyalaze naye nze nga ntunda sirina nnyo bye nzijjayo kuba nze nali ntunda bokisi. Nagula bokisi ewa Stanley Sempiira nga za radio TV nenzitimba bulungi nnyo naye nga temuli wadde akamu naye nga bwe bamala okusongako nga njiriba ng'ogenda okiriba tuwummulamu katono tugenda kudda n'akatondo kaffe akokusatu akasembayo mu kitundu kino tukyalina omwami Isa Ssekitto manye emboozi ye weeneggwera ojja kuba oyizeemu bingi ebikwata ku famire ebikwata ku parentinga ebikwata ku bizinensi bangi abavubuka muli eyo mulowooza nti ekikola bizinensi ye capital mungi kati tutandikidde mu kuyiriba tutunda bibokisi byereere tovaawo ati wetuwummulidde nga mwami Ssekitto otuuse wootubuulirira nti gwe wewayiribira watimbanga ebibokisi naye ngamba abantu abasinga buli lwolowooza nti bizinensi agamba neetaaga capital mungi. Abalabi baffe abalungi abantu bayiribye tuyiribye nabo naye abayiribye ne bakola amazima bafuuse bagagga abayiribye ne battako enguudo ezimu teri kintu kya bulabe nga kubanga tolina capital nga bwe twali n'otunda ebox olina aganjagala eyo 715 Sony n'oginona ne bagamba emitwalo 3 n'ogitunda emitwalo 31 n'oddira emitwalo 31 n'odda nazeeka basebo ne bannyabo waliwo ekintu kye bayita effective demand ekinyegenyege ky'obwetaavu buli lwoba ne ssente mu nsawo zituma ekiyitawo owulira okisobola singa wanyuse na mutwalo ku TV oba radio gye watunze emitwalo 3 n'ozitwalayo ku ssaawa eyo n'onnyuka na mutwalo bwe bayisaawo akasuuti ake12 nga wakagwadda tokalaba n'obunyama bwe batambuza mu kibuga naye buli lwolaba ng'ozirinamu ogana nja kutunda nja kuzaawo kantole kuza Sempiira ngule suuti eno najagala dda 15 nja gifuna 15 nja gifuna nga togifuna nga sente zifuna obuzibu ng'eyo street ogitta omuntu omulabira ddala agenda wali ku mutaasa kunona kintu naye akugamba tuyite ku radio 1 kyoyisa okutamba naye ng'ava ku Barton Street n'omubuuza oli mulalu mpite eno yonna netole ku radio 1 tugende ku mutaasa oyiribayo kumbe ayina wano gyatatuukiriza mazima kizimbe kya Lubega wano nga ku Barclays Bank yajjawo empale z'abandi yazitunda teyazaayo ki sente awo Kampala akulemye. Ekyokubiri obugagga bwaffe abanaku abataasikira ttaka kutereka. I will tell you ekintu kye bayita effective demand ekinyegenyege ky'okusaasanya kitegeeza nti sente z'oba nazo ze zikuwa amagezi ku ekyo ky'oba oyagala okukola. Bw'obanga osevinze ne giwera emitwalo 5 otandika okubuuza ye ppiki oba eyameka bwe giba giri 10 obeera olowooza kugulamu ngoye. Bw'ozitereka ne ziwera obukadde 2 amagezi gakuganibwa ofuna kapoloti endejje eyo wansi nga ka 5 n'owaako 2 tebakubanja 3. Ekyo kikuyigiriza ki nti buli lwotereka sente ne zigejja ze zikuwa amagezi ku ki ekiddako kubanga zireeta ekinyegenyege ekyenjawulo. Kyemuva muwulira ng'abantu bagereeza nti teri mugagga musiru. No, abagagga abasiru gye tuli. Enjawulo timwe abaavu mwe mutupulaningira kuba ezaffe weeziri. Bw'abaawo ke batunda ku muliraano nze yatereka ezange ne ziwerako zibaawo gw'ojja okuŋŋamba mwami Ssekitto newategedde wali wansi neiba waatunda naye nga gw'agamba gwe wansi ose okutegeera nti atunda
kyekikugaana kuba tewatereka ki kyoyagala okuŋŋamba b'okola nabo temulimu bantu 10 bemufaanaganya ndowooza bemuyinza kwegatta nabo ne mugamba kaakati Ssekitto Mukasa Tribe enfuna yaffe entono naye kyamazima omwezi nze nsobola okuŋŋanya emitwalo 5 sisukkawo bwe muba bantu 10 ne mwewaayo nti tusseeyo emyezi 10 nga buli omu kufa akutte ku bukadde 5 kyetaaga just emyezi 10 ne weefiiriza ne muziwa Ssekitto ekizibu abantu kye mukola temuli honest how bwe muba mu gurupu y'abantu 10 nga muli ene waffe abasuubuzi oba balikola emirimu mwetunuulire mu gureedi zammwe mu busobozi bwe muba muwaasooka muwona atalina kapito yeesigale ng'egezze nga bw'anajjamu z'abasasula asigala akola naye mugenda ne mukuba obupapula kironda Ssekitto mubali we10 ye mugagga ate yalonze ennamba emu kakati oli wamunafu agenda zijja wazaana akuŋŋaanya abawe ate mba ndaba bw'osoosa omunafu mujjamu wayaleme kufuna zaaba ng'ate anti kakati temuwa mubbi bwe muba muneegatta mu gurupu mwesengejja kyakubiri mwe mulina okuba nga mwemanyi temujja kugenda bugenzi mu gurupu olw'okuba egurupu yatandikiddwa mwesoosole gwe toliiyo muntu gw'oli awo ne bagamba gundi agambye muwoleyo emitwalo 5 n'ogamba n'oseka kaseko ne wabaawo emitwalo 5 n'ogamba gundi genda omugirewa ssente omuwe karakita ez'abantu tuzimanyira ku bikolwa byabwe ekyo kyonna bwe kiba kigaanye gwe munnaffe agaanye okutereka otidde n'okubba genda eri banka manager tuula naye omugambe banka manager nziguddewo ka akawunti kano ka saving ekyamazima noonya akakadde kange akasooka sikakwatangako nja kwetaaga emyezi 4 nkwegayiridde nnyabo oba ssebo ne bwe ndijja nga nkaaba tozimpa oterekere ebbanga eryo otuuke ekiseera ogenda osabe manager acekinge ajja kukebera nga akasente kwe kali kubanga weerumiza fe abeekozesa ate ffe kyobola tufiira mu bwavu ate abala ne bafuna lwaki nze sirina nkozesa sirina na musaala naye nina nange okulaakulana ng'abalala what do I do nze neegerekera omusaala ne ngamba Ssekitto n'obwa Ssekitto wange omwezi ngenda kufuna emitwalo 6 kitegeeza olunaku ntereka emitwalo emeka 2 my target is emitwalo 2 per day bwe mba sinazifuna sissa kati olw'okuba emitwalo 2 lwe lugendo lwe ŋŋendako per day gwe mukyala Robina ne bw'onoŋŋamba mwami Ssekitto nafiiriddwa bw'oba tompa 2 girekawo sijja kuwerekera kubanga kitegeeza nja kuba saakoze bwe naaba ng'olina kapati olinamu 2 ebyakya nti munnange bammanja akubanja ye destination yo gw'okimanyi wakyetekako ng'omuntu nti olunaku emeka kyetuva tugamba nti abagagga muli bakodo nnyo mu endi kaakati mba neebalirira gwe teweewuunya kirumira omumanyi owakwagalana bantako bamanyi mu gurupu y'abakwagalana mu magezi go kyekyali bakozesezza ekibiina ekibakozesa ekibiina ensonga ziri 2 ensonga esooka banoonya social capital mwami Kirumira God forbid bw'afiirwa oba bw'aba n'omukolo gw'omwana waayo noona kawumbi oba bukadde 8 azijje mu bizinesi ye omanyi kyakola akubira Yanga n'akubira Ntake n'akubira Muwonge n'abagamba banne gundi alina omukolo buli omu aleeta obukadde 3 bwe babeera abantu 10 ezo miliyoni bimeka basukka 3 bawera 5 nga bafuna ssente nga baziteekawo eyabadde alina omukolo ng'alina kukwata muzize akomekereza afisiza miliyoni 2 on account. That is what we call social capital. Social capital. Njagala kubuuza gwe waba Kirumira omugagga yeegatta
gwe lwaki toyina kati gwe mu grupu gy'olimu ataaya alibadde akikulembera gw'okipinga ani ali kuyamba. N'olwekyo on top of okusevinga mu bulumi obw'ekitalo gattako ne social capital. Abantu abakwetoolodde kebera essimu yo. Bw'olaba omuntu awezezza emyezi 5 takubirako mujjeemu. Kati omwagaza ki? Waliwo abantu be waalitaddemu abajja okubeerera ab'omugaso. Onajuziza phone book. Obuliddwa ne wooterekera essimu akyate wakukubirira ng'omanya alina kyayagala. Lirwali kukubirira ng'alina kyamagezi kye mukubaganyako ebirowoozo. N'olwekyo njagala bakakasa abaana baffe n'abantu baffe mwenna abatulaba. Mbeegayiridde. Nze miliyoni yange eyasooka nagitereka buteresi, omuntu eyaginterekera nga ngenda nsuula mu kakeesi ke bamuyita Richard Kato Muwanga. Be bannanyini Mpoma Royal olwaleero ye Rich Phone World nga ye mugagga mbuliddwa wentereka ssente ne mwegayirira. Noonya ssente siziraba. Naye ze naasibangako akaraba bandi nzisuulemu. Nali ntajetinzeemu najjamu 13. Okuva lwe nagifuna siddangayo butaba na miliyoni. Mu katundu kano akookusatu mu kitundu kino kyensembye nakyo natandise mbuuza mwami Ssekitta ekibuuzo nti olugendo lwa bizinensi lwe lwajja lutya ne lugaziwa. Naŋŋamba nti bwe babagoba mu katale ke yali amaze okusasula omudaala yeewaayo n'ayingira ekiduuka n'atundanga ng'atundira ku bibokisi bikalu n'agenda n'ayiriba. Mu kyo kye najjeemu obwerufu kikulu nnyo nti bw'oba oli mwerufu ne bakwesiga osobola n'okukozesa ssente z'omulala n'obeera successful. Ekyokubiri atugambye social capital. Gwe munnange alaba Bukedde TV olina ebibiina bimeka by'olimu ne banno naye nga si byakugeya si byakunyumya wabula byakwekulaakulana. Ebintu ebyo nno bikulu. Tu savinge kye kibadde ekyokusatu. Ku katono ako k'olina kwatako era akatono okatereke osobole okuba n'entandikwa kubanga buli oba ne ssente nnyingi n'ebirowoozo byo bigejja era bikyuka. Programu nsaba okkirize tugifundikire bwe tutyo. Tudde mu kitundu kyaffe ekyokusatu tuba Bukedde TV 1.